بسم الله الحمد لله وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Inatulaba era tuuliza ku Rawda Islam Media nate tugobye bumale mu program ya ebibuuzo olunaku olw'omukaaga mukimanyi buli ntubera twanukula ebibuuzo byammwe byemba mwabuuza ku groups zaffe ziri ebbiri eza Rawda Islam Media WhatsApp group. Mukadde kantu yani mukadde waffe Sheikh Abbas Rubairi Senkuba Director Mukono Islamic Institute wali mu Kigombya gwetubeera naye okubeera nga yanukula ebibuuzo yammwe. Nja kusaba Sheikh abuuzeeko olw'obudde tugenda kutereevu mu program yaffe eno ey'ebibuuzo. Sheikh fadhal. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. abawuliza ba Rawda Islam Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukadde waffe Sheikh Abbas bwe tulina mu programu yaffe eno ey'olwaleero nga bulijjo abeera ayanukula ebibuuzo byammwe bye mba mwabuuzizza. Tujja genda butereevu mu bibuuzo byammwe nga tutandika n'ekibuuzo kya mwanyi naffe Firdaus okuva mu Kimaanya e Masakeri agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Agamba nti bwensiiba ku lunaku lw'amazaalibwa gange. Sheikh omwanyi naffe abuuza agamba nti bwensiiba ku lunaku lw'amazaalibwa gange amazaalibwa ge n'asiiba agamba nti aba akoze sunna kuba si sunna kuba buli Wammande tusiiba olunaku olwo kuba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yazaalibwa. Okusiiba olunaku omuntu lwe yazaalibwako bangi mbawalimu baleeta obujulizi obuli mu Sahihi Muslim n'obuli mu Sunan at-Tirmidhi nga Nabbi waffe alayhi salatu wassalam yali abuuzibwa ku kusiiba olw'emmande n'olunaku olwokuna. Yagamba ng'ayogera ku lw'emmande nti dhaaka al-yawmu alladhi tu'radu al-a'mal ila Allah. Yezo lwe lunaku yali ayogera ku nnaku ezo olwaki tuzisiiba nti zennaku twanjulirira emirimu gyaffe waani nga Allah. Wayendala yagamba nti fiihi wulidtu wa fiihi tu'radu al-a'mal ala Allahi azza wa jalla. Yagamba nti lwe lunaku lwe nazaalibwa era lwe lunaku lwe emirimu lwe janjulwa eri Allah tabaraka wa ta'ala. Kati omuntu buli lwasiiba olunaku olwo ittiba' li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ng'agoberera Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiba kirungi. Ekyokubiri omuntu lwasiiba olunaku olwo shukran li ni'mati maulidihi olw'okuba nti ayeebaza ekyengera eky'okuzaalibwa kwe nga lunaku lwe yazaalibwa. Abawalimu baffe bagamba nti la ba'sa bihi naye bino abyegendereze obutalondayo lunaku lumu mu mwaka. Waliwo abantu abamu nga yalondayo lumu lwe yazaalibwako mu mwaka. Nabbi si ekyo kyeyakola ekyo abawalimu baffe bagamba bid'a yennyini. Gulooza ki ekiganyisa amawulidi gano aga Nabbi? Nabbi ye teyalonda lumu, teyalonda mulundi gumu, ye yasiibanga lwammande ng'akitwala mu maaso. Yazaalibwa lwakubiri siiba. Kwe tolaba Nabbi alayhi salatu wassalam waga nti fiihi wulidtu kwolwo olunaku lwe nazaalibwa kiba kitegeeza buli mmande bwejja ye akola ki? Asiiba. Kati naawe ekyokola kati akola sunna. Mbadde ngamba nti buli 29 buli 3 la tegeeza lunaku buli lunaku. Tunuulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye kyengera kyebaza buli wiiki. Yebaza Allah tabaraka wa ta'ala buli wiiki naye nakusiiba. Ekyokubiri obutakhassasa lunaku olwo nti lwenzijeemu omulundi gumu mu mwezi n'ojjamu gumu oba mu mwaka n'ojjamu ki lumu. Waliwo abamu nga ye akikola buli mwezi.
naye enkola si ntuufu erina kubanga eri mutataabia ya usbuiya ya wiiki nti wiiki olunaku lwe nazaalibwa lwali lwakumeka lwakusatu ge ng'olusiiba eyo ye sunna entuufu wa khayra alhadi huda muhammadin sallallahu wasallam. Barakallahu fikum. Ekibuuzo ky'amanyi naffe ekifaananye twebaza okubeera nga mufollowing ebbanga lyonna ali eri kimanya saizeka abeera kumanyi naffe nga following. Ono Sharifa abuuza agamba nti lwaki kiri bwe kityo nti omwana omuwala bw'afuuyisa ku mukeeka oba ku kintu ekirala kyonna tuyina kwozaawo ate omulenzi ne tubeera nga tumansawo mansa mazzi. Agamba nti ne mu bakulu kiri bwe kityo. Obusiraamu bwajja butulaga entukuza y'ebukyafu ey'enjawulo. Omusulo gw'omwana omuwala bwatulaga entukuza yaagwo n'obusulo gw'omwana omulenzi bwatulaga entukuza yaagwo. Ngero obusiraamu bwatulaga singa amaniyo gagenze mu lugoye tukola tutya, era amazzi amalala ag'ebika ebirala ng'omusulo bwe guba gugenzewo tukola tutya. Gwe tunuulira ku maniyi, amaniyi tutegeezaamu amazzi agazaala. Aisha radiyallahu ta'ala anha yaga nti lakad kuntu afruquhu fi thawbi min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farqa, natakulanga mandakule mu lugoye lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma andahu fihi, oluvannyuma ne mmansaawo tuzzi naye ng'ate sinnagisi inda alulama, amazzi gano agazaala sinnagisi wabula olw'okuba nti ebeeranga adha. Kati entukuza gye tukuza ekifo ekyo otakulawo nakumansaawo ki mazzi. Ensonga ey'okubiri kyekyagala okufaanana n'omusulo ogw'omuntu omukulu afaanana bw'ati. Omuntu omukulu ye tulina ddala kukwata lugoye olwo tulwoze tulukole ki, kabeere musajja oba mukyala, tulina kukwata tuwoleze ddala tulina kumansa. Amma bwe tuba tutukuza omusulo gw'omwana omuwala nga tannaba kutuuka kulya, amateeka g'eddiini gatugamba tulina okukwata olugoye olwo ne tulukunyiriza ddala omuwala, tulukunyiriza ddala. Amma omulenzi atannaba kutuuka kulya, amateeka g'eddiini gatugamba tukwata omusulo gw'omwana we gugenze ne tumansawo bumansa ki mazzi. Eyo entukuza obusiraamu gye bwateekawo. Owekitiibwa nabbi waffe alayhi salatu wassalaamu yamanyi lwakimu ekiri, naye waliwo abasawo bye baatunuulira nze bye sijja kugendamu kuba bo bayogera buli omu kyakola kyalaba nti omwana omuwala simanyi omusulo gwe gubeera thaqil nga muzito nnyo, ogw'omulenzi gubeera khafiif, gubeera slight nga muwewufu. Naye nga nabbi waffe alayhi salatu wassalaamu yakireeta kyaliko hikima eyinza okuba maakula limaana, nga bwe tugyogera amakulu gaayo tusobola okugategeera. Abakuba nga agyogera esobola okubeera nga amakulu gaayo tugategeera ffe abantu abasigadde, au gairu maakulu almaana, eyinza okuba nga hikima gairu maakulati almaana, nga amakulu gaayo Allah yalaba nga tujja sobola gategeera nabbi n'atagitutegeeza. Bingi nnyo mu ddiini bwe bityo. Allah kye yalaba nga ddala tujja kisika mangu, idiraaki yaffe ejja kitegeera mangu, yakitubuulira. Naye kye yatunuulira ng'okutegeera kwakyo kuyinza obutabeera kwangu gye tuli, ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'atutegeeza nti ekyo mukikole nga bwekikola ki bwe kiri. Wallahu taala alam. Sheikh oyo nnyini agenda maaso n'okubuuza, agamba ekibuuzo kye ekyokubiri, agamba nti asaba kumusomesaako bwe banaaza omufu. Omufu bwe tuba tumunaaza ebintu bino bikulu nnyo. Mpulirize mmwe buli muntu yenna ayagala okunaaza omufu, kuba ogenda notuuka mu famire, wallahi abaali badde awula okunaaza omufu bantu ba famire ye, ko baali batasobola kwasaaguza byama bibamusanzeeko, tumusanzeeko ebitulituli, tumusanzeeko bino bwe biti, tebasobola byasanguza. Nembire baddira obuvunaanyizibwa obwabwe ne babuwa abantu abatali bannannyini byo. Kakati okunaaza omufu si kizibu, era tugenda kiraba mu bintu ebyangungu mwana wattu. Era olyanza okuga nti olwo lugendo luki lunene, naye ebintu byangungu byosobola okwekolera omufu wo n'atukula obulungi, ate n'obeera ng'okuumya ebyama, kubanga abantu abafu abasinga obungi babeera balwadde, amaze mu bulwadde ebbanga ddene.
n'obeera ng'okuumya ebyama byani by'omulwaddewo kino bikulu wammanga abantu baffe batya abafu obeerawo ng'oli mulamu okiraba ng'oli akoze eki era edda kyali kimanyikiddwa nti omuntu yenna bw'aba afudde ne bamuteeka mu kabbuli abantu nga batya kabbuli toyagala kuyita waawo kabeere musajja mukulu omukyala mukulu atuuka wali kabbuli awo saawa ng'emu n'afunya engoye n'adduka emisinde naye ng'ekimuddusa munne gwabadde naye gwabadde olw'okuba omwoyo gwakoze eki gwamuvuddemu tugamba bwe tuti agenda okunaaza omufu ekisookera ddala leeta nniya y'okunaaza omufu leeta enniya y'okukola ki y'okunaaza omufu bino bye baakola abaatusookawo abalongoofu ku kunaaza omufu leeta enniya y'okunaaza omufu nti eno ibaada tusinza nakyani Allah tabaraka wa taala bw'omalirizaawo kwata akagoye kazinge ku ngalo kagoye nzo okuba kapamba oba kaaki kazinge ku ngalo mukwate omufu oyo muyiweka amazzi ku lubuto bino bibya farada ku ye wa amazzi ku lubuto bwe gaba nga gwokyamu baga nti ekisinga obulungi kuba gayinza okuta ebiri mutahayya mina najasa ebyeteeseteese mu bukyafu okubeera nga bivaayo bulungi ne bivaayo amazzi ago bw'ogenda ogamuyiwako nanyiga birifqi bwe batya bawalimu bagamba tunyiga bukwata mpola waliwo abantu abamu abanyiga abafu nga babula okubafiirako nakwata olubuto lw'omufu enkola si kyekyo nabbi waffe alaihi salatu wassalamu kyeyatuyigiriza nga nawe bw'obeera nti bw'oba ogenda okweyamba mu butuufu tomala towekkamana bitaliiyo ebiba byeteeseteese bye bivaayo nabwe ekityo bwe tuba tunaaza omufu amateeka gatugamba ebiba byeteeseteese ng'oba oliawo byabadde biri kumpi Allah n'amujjulula tunyiga na birifiki mpola mpola nga bwe tugenda tuleeta olubuto luno tulinyiga mpola mpola kati bali bamukwata ne bamutuuzaamu ng'era omuntu agenda okusitama ku kaabuyonjo tugaziyaamu ku bigere n'agenda ng'amunyiga bwakanagagoye ono amunaaza ali okumpi agenda okugenda n'amusitanja eno wansi n'akagoye ako nga bwakajjayo n'atunulako nti ddala ddala eno wansi teri bukyafu bwatunulayo nga teri bukyafu khalasi leka kudda ku mufu kutandika mukola ki muyiga kukola nkola efaanana bwetyo ebyo si nabbi Muhammadi yabisomesa alaihi salatu wassalam yadde basahaba yadde abaatukola ki abaatukulembera abalongoofu ensonga ey'okubiri bw'omaliriza okumusitanja tumuwaddaa wudu'ahu lissalati tumuwaddaa wudu yaki tumufunisa wuzu ng'eyessola gyabadde afuna mu bulamu ne tukwata akawero tukayiwako amazzi tusooka ne tumunaaza engalo bwe tumala ne tukwata akawero ne tugenda nga tukayisa muki mumannyo ne mu nnyindo ne tugenda nga tukola ki nga tuyisaamu akawero ako tugenda tuyisaamu bwe tumaliriza okuyisaamu kiba kitegeeza olwo tugenda ku kiyungu ekirala ekya amaaso ne tumunaaza amaaso bulungi omufu waffe oyo tuli ku wuzu bwe tumaliriza amaaso ne tumunaaza omukono paka eno mu bukokola n'ogunaaza bulungi paka mu bukokola esatu oba ogumu la baasa bihi byonna bituufu esatu oba ebiri oba emeka byonna biriko obujulizi nti nabbi Muhammad yali afuna wuzu yagifuna mu ngeri efaanana bwetyo then bwe tumala tukwata amazzi ne tugayisa mu nviiri era ne tugazza bwe tutyo bwe tumala awo tukwata ku mazzi ago gennyininyini ag'omu nviiri ne tumuyisaako mu matu then ne tunaaza ebigere bw'omala okunaaza ebigere tukwata omufu oyo ne tutandika okukwata obuwero nga bulinga ebyangwe ne tumukuuta omubiri gwonna nga tumuyisaako amazzi okuva ku mutwe tutandikira ku mutwe ne tuyiwamu emirundi 3 ne tutandika okugukuuta obulungi n'akasabbuuni ne tumunaaza omubiri guno gwonna paka bwe tukitegeera nti insha Allahu taala omubiri gwonna okuva eno waggulu tutandikira ku sayidi ya ddyo bwe tuti ne tuginaaza paka eno ku bigere n'eno ne tumukyusa ne sayidi yaki eyakkono nga tumuwunzikira eno ne tukuuta yeena akabina konna n'onaaza sala amagezi okulaba nti mu nkwawa muno onaazaamu buli wantu woolaba tewasobola okuvaawo obukyafu wabeere nga wakola ki wabeere nga watukula buki bulungi bwe tumala tumuyumunguza okumuggyako ebyovu ebyo
kubanga tumunaaza na sabbuuni kiba kirungi amazzi agasembayo gateeka mu kawoowo bwe waba nga waliwo obuwoowo obuteekebwa mu mazzi agamunyumunguza era kiba kirungi bwe kibanga bwekityo bwe kiri ne tukubawo akawoowo bwe tutyo mpolampola bwe kibanga amazzi tewali n'abeera ng'omufu waffe atukula bulungi ate ng'avuddeyo ayina akawoowo. Ebigendererwa mu kunaaza omufu bw'oba omalirizaawo okumunaaza paka ku bigere khalaasi okunaaza kuba kuwedde, tuleeta tawulo ne tumusiimuulako amazzi agoba tukwata kye bayita olugoye olukawusa ne tumukawusa yenna n'akala. Bw'amaliriza okukazibwa tumukwata ne tumuteeka ku ssanda ze bwe tugenda okumukola ki okumuzingira. Ekyo ne kibeera nga kikulu nnyo. Bwe tumala okumuteekawo nga tutandika okumuzinga mu nzinga ennungi. Bwe balibuuza ku by'okuzinga tuli biraba omulundi okukola ki ogujja. Naye bwe tutyo bwe tunaaza omufu waffe teruba lutalo ng'abantu abamu bwe bakola ki bwe balowooza, just kutwala muntu waffe atuuke mu maaso ga Allah nga tahiru ala tahara ali ku ki mutukuvu ali ku oligino enkola bwetyo bwekola ki bwebeera. Wallahu ta'ala alam. Kakati bino bikulu wammanga nti bwe tumala okunaaza omufu waffe oba bwe tuba tumunaaza kyalibadde kirungi omukyala okumusibamu ewuzi okumusibamu ebituutwa bisatu wano ku mutwe gwe wano na wano ebituutwa bimeka bisatu. Owekitiibwa nabbi waffe alayhi salatu wassalam kyalabwako ku bawala be ng'agamba bamukolemu thalatha hathiyati oba qurun ebigundi bimeka bisatu. Oba bw'abeera ng'omuntu ayina enjala nga nkulu nga tulina asobola ozimusala azisale ng'enjala nkulu. Bwe ziba nga ayina amasulubu amakulu tusobola okuzigamuggyako. Waba ayina ebyenkwawa tusobola okubimukola ki kubimusalako mpolampola. Tuteme kutya nnyo bafu kubanga naffe tuli bafu. Allah yatubikadda innaka mayitu wa innahum mayitun. Muhammad oli mufu yasooka kubika nabbi Muhammad wamala n'abika naffe naye muga nti oli mufu kiba kitegeeza nti otiira bwereere ono mufu munnaffe wabula Allah gwakyakulekedde obulamu osobole okuyamba kuno n'essaawa yonna naffe embeera gye tugenda okukola ki okubeeramu. So totya mufu osobola omukolako ebyo byonna agenda asinkane Allah nga ala tahara mutukuvu tayina ezo njala mpanvu tayina masulubu gakuze mufu tetumusalako kirevu temusala kirevu kya mufu. Mufu bw'afa n'ekirevu kye tugamba nti ayina ekirevu kinene la ekirevu tukimulekera asinkane Allah we n'ekirevu kye ne sunna ye ey'obubumbwa Allah tabaraka wa taala gyeyakola ki gye yamulumbirako. Osobola okiyisaamu kasanyirizo ne kibeera nga kyeyongera kunyirira na kubeera bulungi then asinkana Allah n'ebintu byebyo. Wallahu ta'ala alam. Sheikh barakallahu fikum. Tukyali ku Rawda Islam Media tugenda maaso n'okubeera nga Sheikh waffe Sheikh Abbas addamu ebibuuzo byammwe bimwabuuzizza biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Sheikh ono agamba nti enkola eno ey'okwesiba nagamba nti omuntu afudde oba omuntu afiiriddwa n'abaako banamuli ne babaako bye beesiba ne beenyweza oba ekimyu eryekyamu busiraamu. Enkola eyo eriko ebintu bingi naye nga si nabbi yagitandikawo kabeere basahaba si yaffe abasiraamu. Bibeera bintu byabashiriku abaganda bye babitandikawo nti omuntu yeesiba ebintu ebifaanana bwe bityo. Tubyewala insha Allah. Ffe baatusibisa amafuvu ago nga bagamba tugasibe. Nze ne nkuyegayo baganda bange nga kitaffe afudde ne mbaga nti ate tumbisiba. Senga waffe n'akola olutalo lwali lunene ne baga nno ffe tetubikola, ffe tuli basiraamu. Busiraamu waliwo bintu bigenda bitutaasa naye ekyomukisa omulungi nti n'abawali mubanneegattako nga taata waffe Allah amujjuludde ne tubeera nga atwali sayidi emu nga balaba nti tekigwanidde si nkola yaffe yabaki. Abaganda abo buli kye baakolanga amafuvu kitegeeza okukwata ku ssanda oba ku lubugo lw'omufu ne weesiba oyizaako akawuzi n'okeesiba mu bwoti. Bayina ebigendererwa byabwe ja kweyongera okubibuuza naye nga nagenda okubitunuulira nga agaradu shirikiya kubeera nga bakookera Allah byatabagamba. Beera nnomo ono afudde kitaawo musabire eddwa kola Allah bye yagamba sabire eddwa Allah amunyweze. Olugendo lwagenze ku si lwangu ati kakati okola Allah byatakugamba. So kyabulabe nnyo okukola ebintu ebifaanana bwe bityo. Twongere kunyweza nzikiriza yaffe bye yatugamba tujja kufunamu empeera kuba
olwo olugendo lwonna lwonna oba omukolo ogwo kuba kusinzaani Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Sheikh waffe onagati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Sheikh barakallahu fikum tusiima nnyo empeereza yammwe. Agamba nti asaba kumanya kukusiba enviiri newuzi. Nti okusiba enviiri zino newuzi mu Busiraamu kikkirizibwa era kiriko nti omuntu akoma kugina emyaka okusiba enviiri za wuzi. Okusooka kwa byonna kye bayita okuyunga enviiri ku nviiri zinnewaazo nabbi yakiziiza. Owekitiibwa Allah ku lulimi lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaana byaga nti la'ana Allahu alwasila walmustawsila. Allah yaziiza omukyala ayunga enviiri ku nviiri ze n'oyo azikola ki yamukolimira, n'oyo abaazimuyunzeeko Allah yamukola ki yamukolimira. Ekiraga nti abaagobeddwa mu kusaasira kwani kwa Allah kye kisookera ddala, era kiraga okugaana okunene eri ensonga abantu singa beegendeze kibayita ekikolimo. Waga nti gundi baamukolimira abeerera aliko obugundi obulaga nti mukolimire. Kati weewale ekikolimo kyani kya Allah tabaraka wa taala. Akati abamu kuba wali mbalaba nti wuzi zandibanga zikkirizibwa naye si kituufu. Si kituufu. Obaga nti okusinziira ku hadithi Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwaki yajogera, mukyala yajja gyali n'amulaga omwana we ng'ayina engeri gye baaliddemu enviiri, nga kitegeeza nti omukyalo ono ayagala kuziba biki bigundi biri. Ategeeza abantu nti zino ze bagenda omuteekako nviiri ze. Kati nabbi kwe kugaana, naye beerabira nti owekitiibwa nabbi waffe alaihi salatu wassalam yagaana kuyunga. Oba oyunzeeko ki oba oyunzeeko ki enviiri zireke ez'omuntu bazireeta baziteeka ku bantu. Tukubiriza abantu okubyewalira ddala. Tekuliko myaka waliwo ze batanaabamu. Omukyala naawe okuwunyirira omutwe. Abasajja bakompulininga, abakyala bawunya emitwe. Ate okunaaba kw'omuntu kuli automatic. Bw'onaabako ekitundu n'olekawo ekitundu omuntu asigala awunya. Kakati embeera abakyala gye babeeramu ne babba baabwe, mwewale ebiviiri ebyo bya bulabe, kubanga bijja kutuuka ekiseera ate bibaleetere n'ebirwadde ebirala byemutakola ki bye mutamanyi. Tebiriiko myaka oba mwana muto. Fe Obusiraamu buguluminga omuntu okuva nga akyali muto. Abaana mbeewaze okusiba ebiviiri ebyo, mbyewaze. Nze kyensomesa abantu era kyenzikiririzaamu, enviiri ezo mbi ku baana abato n'abakulu. Abantu bazeewale. Wallahu taala alam. Abdul Samad from Kamuli eri mu Busoga. Muganda ffe tukwebaza okubeera nga ofollowinga naddala program eno ey'ebibuuzo n'okubeera nga tuva ku Rawda Islam Media. Muganda ffe Abdul Samad ow'e Kamuli abuuza seeka agamba nti ekitabo kino ekya Fadailul A'mal agamba nti kiramula kitya kuba kirimu ebyafaayo byatategeera bulungi. Fadailul A'mal abawali baffe bakyogerako ebigambo bingi, naye mu byo baga nti mulimu ahadith as-sahiha, mulimu ahadith ennafu entuufu wadda'ifa n'ennafu, ng'ate ennafu baga nti zezisinga obungi. Baga nti bal mulimu ne mawdu'a, mulimu n'ezagyetekebwa kwani ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuwalimu eyakikuba oyo omuyindi yakikuba nga ayina ekigendererwa agitaddewo nga manhaji ey'abaganda baffe oba abatambula mu mizikiti, bagita jamaatu tabligi. Abo yali minhaji yaabwe nga kyekimu ku bitabo ebikulu bye beesingirako era bye babeera nga baraja ebbanga lyabwe lyonna. Kakati ekitabo ekyo abawalimu bangi balaba nti omuntu omutuufu yalisomye ebitabo byaffe ebituufu. Soma Qur'an, soma sunna z'Omubaka Muhammad mu ahadithi nyingi, soma Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan at-Tirmidhi, soma Sunan an-Nasa'i, Musnad gwa Imam Ahmad weeguli.
ate olwalira alhamdulillah bawali mbanaqqa ebitabo ebyo ojja kusanga nga ahadithi ezirimu ziri mustakhraj bagenda bazifulumya nga bazoogerako nti eno hadithi ntuufu eno obuzibu bwayo bwe ziti. Ahadithi ennafu za miteeko ebiri abamu ku bawali bagamba nti za miteeko ebiri. Waliwo ahadithi nga mu butuufu oba ogitunuulidde erina obuzibu mu sanadi yaayo, eno chain of narrator nga ya bulabe, ng'era ojja kusanga n'amatini nga nago gasobola okukhalafa Qur'an oba ne ahadithi entuufu ennungi. Tugamba nti eyo hadithi efaanana bwetyo omuntu tateekeddwa kubeera nga agisoma yadde okugisomera abantu okuggyako okubategeeza nti nkyamu. Ebana eno hadithi ki nkyamu okugala lwe lukusa lwokka oluliwo okugitegeeza abantu. Wabeerawo hadithi nga zaafunika mu buzibu kwona eyagireeta yayinamu empisa enkyafu oba okiraba yafukanga ayimiridde yakolanga ebintu alimu obukyafu obwonoonefu yonoonefu, naye nga tusuubira nti oba oliawo ayinza okuba kati ne baginafuya lwekyo. Abawalimu abamu bagamba nti tuyinza okugisoma ku mirimu egyaki egiriko obujulizi mu Qur'ani ne mu sunna nga saddaaka, nti nabbi yayogera ku saddaaka bw'ati ng'eyagireeta yali musajja ng'alimuko obuki obwonoonefu, naye nga tukimanyi nti waliwo aya mu Qur'ani yogera kuki ku saddaaka. Waliwo obujulizi mu sunna obwogera kuki ku saddaaka. Abamu ku bawalimu balaba nti okkirizibwa okugisoma, abalala ku bawalimu baga nti nayo togisoma soma biri ebituufu kuba weebiri aya gy'oyina gy'oba osoma. So tugamba tutya? Tuga nti ahadithi ennafu tuzeewale. Yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yagamba nti man kadhaba alayya mutaammida, yenna ayogera nti nayogedde nga soogeranga tiyali ategeeza, yenna nnimbisa amakulu nayogera ebigambo nga saabyogera, mutaammida nga amaze okukitegeera nti ekitabo ekyo bamugaye nti kirimu hadithi nnafu oba mulimu bino, ye naasoma busobi nga teyeetegereza. Yagamba nti falyatabawwau maq'adahu min annaari, yeeteekereteekere ekifo kye muki muliro. Saba Allah taasa omuliro. Nekyabulabe nnyo omuntu okubeera awo nga ye anoonyayo hadithi nnafu. Waliwo abantu nga ennafu zibanyumira ye nga byagenda asoma era nga ye tasosola nga tewasoma ennafu anyumirwa. Manya hadithi ennafu ezo zibeeramu ajaib wa garaib, zibeeramu ebyewuunyisa n'ebipya. Oyina agga kati waliwo hadithi eri awo ya salatu tasbih erimu garaibu ne ajaib, naye abantu basigala baginyweza, abamu balowooza mu ntuufu. La ebintu tebifaanana bwe bityo tebitubisomera bantu, tubireke. Wallahu ta'ala alam. Muganda waffe agamba nti singa nina bizinesi yange naddala mu sizoni eno ya Christmas, tugenda akaseera mu maaso awo, agamba nti nenyongeza ku bbeeyi namulwa ntya? Tewali buzibu. Seetayo mbikujjuko. Gwe kasobeera ne bizinesi yo ng'obadde ogikola okuva emabega, togikoze lwa lumu, gikole awo wenyini se. Ayongeddeko n'agamba nti singa nsuubula ebintu ebirala ebingi byenooza nti babyetanya mu nnaku zino, nayo nembeeta mu bungi nembyongera mu bizinesi. Abamu ku kyo bakyaaba ku bawalimu nga balaba nti okusuubula ebingi nedda. Suubula ebyo bwe biggwawo genda okime, naye bwe kiba kyakuseera nga beetaaga kuseera baseere. Sente zigende zikole mu umma, baseere. Bwe kiba nga kyakuseera baseere, kubisanamu. Ddala ddala biba nga bikubisibwamu bisaamu, umma egenda eganyirwemu. Olw'ensonga wabula ekyennaku ennyo nti wayinza okubeera mba ogenda okuguza ebintu ebyo nga byabasiraamu, obadde otunda ngoyizo mathalan, naye omusiraamu ayagala lugoye mu kiseera ekyo, si lwa Christmas, yaguze lulwe aadi nga bulijjo nti muguzi waki wangoye. Bw'omulaba nga musiraamu tomuseera. Naye bano abakaafu abalina akajanja baseerere ddala, akajanja kabakole ki kabaggwemu ak'okukuza ennaku ezitali ntuufu za kukola ki za kukuza. Oba tobayambyeko oba oyongera kubasooza, kuba buli kintu kyonna kyonna ekyesambisa omuntu okujeemera Allah kikole nga kisobola omuyambako. Nawaayi sijja kugula lugoye luno genda kukyakala kanduveeko balusedde nnyo labasabi, tewali buzibu oba olina kyotutaasizza. So Allah atugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa,
muyambeko ku bantu ku bulungi n'okutyani Allah wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan temuyamba bantu kukola mazambi nakukola bulabe kuki kuba naabwe so ngoba ogiraba wallahu ta'ala alam onagamba nti khatibu ku nsonga eri katono nnyo nabbi fa alayhi salatu wassalam waliwo okusiiba yaga nti la tuqaddimu ramadana bisawmi yawmin aw yawmayn olwo ebintu nabbi byatuziyiza naye omuntu avudde emabega nga yeekolera emirimu gye tagikoze kwolwo asigala agenda muki yaga nti illa rajulan kana yasuumu sawmahu kujjako omusajja avudde emabega nga yeesiibira mande lwakuna ayyama albid yaga nti agende mu maaso n'okukola ki n'okusiiba kati naffe tugaa nti omuntu yenna avudde emabega nga atunda bizinensi ye mu ramadaani mu nnaku ezisigadde krisimansi agende bugenzi mu maaso tayina zambi lyonna wabula kiri kyetwongeramu kwesambisa bantu bano kubeera nga abakola ki abayingira mu mazambi mwongeze bano abakajanyamu tugenda kuliira krisimansi mukyalo bongeze bamitwala 5 gongezi wallahu ta'ala alam wallahu ta'ala alam tukyali ku Rawda Islam Media bwetyo tufaanana tugenda mu maaso n'eprogramu yaffe y'ebibuuzo tuli mukadde waffe Sheikh Abbas bwe mutyo muwulidde n'ebigambo bye tukyagenda mu maaso n'eprogramu yaffe eno onaga nti khatibu okwogerera mu swala ya khutuba okwogerera mu khutuba nga bwatereza abantu muterere agamba nti naluka ne kumbere gamba nti watu sobola kuterera fuluma ogende agamba nti enkola eyo egyetya akati okusooka kwa byonna khatibu akkirizibwa okwogerera kuki kyalabwako nti era waba akikoza alina kikola mu mbeera ki kyalabwako nga nabbi akikola kyalabwako ku Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kigamba yali ayogereza ne Uthman ng'amulabye tasadde tahiyatul masjid kiraba kati Uthman amugani munnange n'okunaaba saanaabi namuga nti walwudu nfunye bufunye wuzu namuga nti walwudu aidan ofunye na bufunye wuzu ya Umar ng'alaba nti olw'ejjuma tteeka tulina okukola ki tulina okunaaba wallahu ta'ala alamu omuntu akkirizibwa nga khatibu okubeerako kyalabye nga kikyamu kubanga yabakalabalaba w'olunaku olwo mu nsonga eziri mu masjidi okubeera nga akiggusa naye ate mu ngeri ennungi etali kumukunakuwaza bano bakola ki bakulembedde basaaza timufulume wabweru duyufu rrahman bagenyi ba Allah ate bali mu nyumba ya Allah ekyabaleese bakimanyi bazze kusinza Allah waffe kati ate bagandi mutuule wabweru tereeza butereeza nti banaye tutuule bulungi ekyokubiri muntu bw'abanga alina kyakola ekyo akitegeere nti alinayo muntu gwe yatonda bantu ba Allah tabaraka wa taala gwe tuusa innama alaika albalag gwe tuusa Allah kyakugamba eki kubategeeza nabbi teyalwananga n'abantu mu mbeera efaanana bwetyo naddala eya khutuba tuukiriza n'okuvuma abantu nga tuli ku bituuti laalala si nkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula nabbi yakangulanga ku ddoboozi ekyo kyalabwako wallahu ta'ala alam nga bwe kyajja mu Sahih Muslim olagamba nti basheekh oba baimaamu abagenda mu dduwa nga bawa ensonga nti bagenze kubeera nga bategeeza bubi buli mu dduwa ezo mawuledi bikyeyo ate mwantu bagenda okuvaayo nga n'emmere bagyesaze bagiridde nga n'akasente bakawadde akatransport bakakwata abo balamula batya edduwa asli yazo mweri mu Qur'ani ne mu sunna twakiraba emabega Allah gandi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani Allah gandi abadde bakubuuza kunze baga nti ndi kumpi era nyanukula edduwa z'abaddu nabbi naga nti addu'a huwa al-ibada okusaba Allah kwe kusinzanya Allah wabula engeri gye bakolamu edduwa zino ez'obubaani si enkola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yakolamu edduwa edduwa tuzisaba singa waliwo omukolo gwonna tuga nti gundi yeetaagisa okusabirwa ku dduwa osabireeko ku taata wange edduwa tusobola owanika emikono ne tumusabira amma okukuŋŋaana mbu tukuŋŋaanye ku mukolo gwa gundi tekyalabwako kuba abasooka kuba ibaada kusinza nakyo Allah ekyokubiri
n'abaavaawo nga nabbi avuddewo teriyo yakikolera nabbi kababeere ba khalifa teriyo yakikola kibakolera. So tugamba abantu bakyewale bakiveeko. Abawalimu ababikola babikola ku lwabwe bamanyi bwe balinnyonnyole wani wa Allah. Nze wange eri gye mpangaalira bangi babyagala. Ne nabagambirawo mu biseera nga bikyali ne mbaga ndi bannanze ebyo sibikola kubanga sibimanyi. Wekitiibwa Allah mbiyampa okuyiga ebyo saabikola ki saabiyiga. Ekyokubiri bye nayiga nga mbiyiga ku bakadde baffe saasobola kukola ki saasobola kubinoonya mu bitabo by'abawalimu kubifuna. Saabifunamu. Era bitabo byonna bye tusoma tosanga mudduwe nti nabbi yakola bw'ati ng'obujulizi butuufu tebiriyo. Bagenze mu dduwa ya Khadija yafiirwa Khadija nti bo bagenze mu dduwa y'abaana be baafa ba Ummu Kulthum ba Ruqayya tetwagira bako basahaba baafa mu Uhud tetulina dduwa y'abantu bawa be Uhud. Bwe nabinoonya ne bimbula bannange ne mbivaako naye nga twabikuliramu okuva eri emabega bakitaffe batutwala nga tukyali baana bato. Wano mu Uganda teri atasomye kuki kudduwa. Kati bwe twatuuka ekiseera twatuukanga mu butuufu tulina kukola Allah bye yagamba ne nabbi yagamba bwe kibanga kitugoberera ddiini. So si kuyiiya byaffe. Bwe naayiiya edduwa naawe n'oyiiya n'oli n'ayiiya n'omulala n'ayiiya tugenda kumaliriza ng'eddiini yaffe efuuse nga y'Abakatuliki. Abooluganda tulongoose enzikiriza okuviira ddala eno wansi. Walimu abalina ke mufunayo mugende mukole ebyammwe. Bagende bakole bagende bakole kijja kubayambako okuva ku nteekateeka efaanana bwekyo. Naye abantu okubeerawo ng'asuubira nti babeera ne pulogulamu sebo bwe twalingaawo ng'oli abeera ne budget lw'essande talya mmere waka. Kati olwayo babidevelopinga byatuuka ku level nga birimu ne baasa abawalimu 10 abazze omukaaga abategekera akakadde emitwalo 10. Era ga njagala abawalimu 10 tosussaamu budget ye gyayina. Kati gwe ng'olina okuleeta abawalimu 10 ne baasa 10 akwata baasa ng'agimuwa gye mitwalo 10. Abantu babiyirizaamu bingi. Waliwo Haaji Kawempaawo sijja mwogera linnya kuba si kye kyatuleese. Haaji oyo mutabani we yanyumya bino era bwe nakiwulira nga kiva mu mutabani we natya nnyo. Twali ne muganda wange Sudaisi ng'abitunyumiriza natya. Haaji oyo mutabani we yagamba nti agenda kudduwa e Butambala. Bw'atuuka kudduwa e Butambala agenda okusanga ng'obusente bwe baataddemu butonotono mitwalo 5. Ate ye olwo olunaku luba lumusaze nnyo. Luba lumusaze nnyo. Akati kyavaaga nti nkoze ntya. Bagenda okulaba ng'akaaba amaziga naga nti dduwa ewedde baasa mulimu akasente katono. Naga ndi mumpitira abaana ba muganda waffe ono ne babayita abagamba nti nnengedde Haaji ng'ali ku lubangabanga lwa jahannama agwayo. Mulaba abantu mulaba ali ku lubangabanga lwa jahannama akola ki agwayo. Naye muteeke wano sente tusabire Haaji Allah amutaase jahannam saddaaka ezikiza obusungu bwa Allah. Muteeke wano sente ozolaba abantu beeyiya bino mutabani we yabitunyumiriza. Allah tabaraka wa taala tusaba abalungami kuba n'omutabani yatandika nze agweseeka nkusekeredde ogaana ogenda budduwa onaalyawa ng'alooza ndinze bantondera kulya muki mudduwa. Emyaka giyiseeko nga 7 twali ne muganda waffe oyo Sudaisi ng'atubuulira ebintu ebyo nga nti ono shahidun min ahli ono mutabani w'oli yamujuliddeko byakola ebikolwa bye. Kati kiba kitegeeza ababikola ebyo baki bangi olw'okweyiya. N'Abayisiraamu mwalimu omu yabaga nti batandika osimulukuka. Ebikozesa abantu ebintuntu ebifaanana bwe bityo butasimulukuka muki mwalimu n'awangaala nammwe ng'abakolera ebintu bingi. Bannange teri kizibu nga kuwumbawumba bantu. Teri kizibu nga kuwumbawumba bantu abo. Oba okiraba abantu okubawumbawumba n'otegeera abalina ebizibu ewaabwe n'otula mu nkaayana za bafumbo kuba bajja gye tuli bafumbo. Omalirizaawo ng'otudde mu z'abaana mwana ayagala kunkuba ono seeka omwana yeetaaga okubuulira ku ggwe n'obikola. Ebiseera bituuka eby'esswala n'okulembera okuteekateeka khutuba si kyangwe n'agase okusinziira ku kiseera kyayo si byangu ne tubikola.
okwaniriza abantu ku lunaku olw'ejjuma n'okubateekateeka si byangu naye n'omaliriza ng'omuwali bamuwadde omutwalo gumu gwe gwoli ewammwe astaghfirullah alazim basiraamu mweddeko mukolere abawalimu ebintu ebitabaleetere kweyiya eri mu nsi endala abawalimu babakolera ebintu wallahi omusaala agufuna n'alawensi ebeerawo si yeyekka n'omwazinyi w'omuzikiti si yeyekka ne omuntu alabirira omuzikiti bantu nga bameka nga basatu nesebo omuwalimu n'abeera mu mbeera efaanana bwetyo yakweyiya batandise n'otwogerako ku mikolo ono balaba eyeeyiya ku mukolo aga yeeyiya ng'abawalimu b'e Uganda ndowooza ekigambo kiraba so tubagamba mwefeeko mweddeko abawalimu bakoze bwe mutyo naye owekitiibwa Allah yagamba nti omuntu yenna waman yu'azzimu sha'aira Allah ebintu ebikulu ng'abawalimu abantu ababawa ekitiibwa notegeera nti naye akola mulimu eri mirimu na wano gwalibadde mulimu lwaki si wano kubanga obudde bungi bwakyononerako lwaki si mulimu naye seba abantu tebakitunuulira ekyo atunuulira bano abakozi ababe bakola nabo babakozesa tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abantu baffe abawe okutegeera entegeera ennungi nti n'abawalimu bagenda ne basoma era bye bakola ki mirimu wallahu taala alam. Kawoya agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Abuuza agamba nti mu Busiraamu akalira k'omwana kalina makulu ki? Akalira mu Busiraamu kakica kasita kakutukako ebeera kakica yetaaga kusuula kasasiro yetaaga kukwata ky'omwana seeka bana bakikwata bakiteeka mu kakebe obaakuli bakiteeka balina byabwe bya kishiriku esi nkola yaffe bano bagamba nti kwe basinziira okwalula abalongo kyewunyisa bakakwata ne bakateekako omuzigo ne bateekawo akataasa k'amazzi oba ebbaafu ne bateekako bwe katengejja bwe kati kungulu omwana abeera waawaka naye kasita kakka wansi bakajjayo ne bagaa nti omwana oyo si waki si waawaka waliwo obutera okukkayo bagaa nti omwana si waawa kakati ebikolwa ebyo bifaanana bwe bityo ffe si bwe tutyo bwe twalula abaana si bwe tutyo genda osayire omwana wakiika bamusabire edduwa kimala. Ekyokubiri omwana abeera wannannyini kitanda wannannyini mukyala eyawasa omukyala ennannyini abbi yagamba nti alwaladu lilfirash omwana wannannyini mukyala walahilu walilahir rajim eyagamba nti wano waliwo omwana we gwe tukwata nitukuba amayinja bwobanga tewawowa mukyalo oyo so enkola y'obuliro okubukwata mbu babugulumize enkola y'abali abashirikwa batusookawo abaganda nga tetunnaba kujja n'olwaleero waliwo ababikola naye si yaffe ng'abasiraamu obukyafu mukwate musuule ekasasiro nga bw'osalako enviiri suula eri salako enjala suula eri nabwe ekitiyo fadlu min fadaili linsan byebimu ku bintu ebisigalibwa by'omuntu ebimuvaako tusuula eri kasasiro so sigulumiza olina agulumiza akalira astaghfirullah alazim saba ekitiibwa Allah tusonyiwe ya rabbi naye bingi abantu baffe bakola n'owulira n'ennaku noga nti bino bikolebwa muntu. Barakallahu li wa lakum. Ono agamba ono Sulaiman from Dubai. Muganda waffe Sulaiman yasinzira Dubai okubeera nga atuwuliriza agamba nti ebigambo byo tusoma ku rukuu ne ku sujudu tubisoma emirundi esatu agamba nti singa imaamu alwawo ku kiyungu ekyo oba ku biyungu ebyo n'agenda nga alwawo agamba nti esobola okubyongerako. Teri bujulizi nti tulina kukoma ku esatu teri. Nabbi waffe alayhi salatu wassalaamu ekiro bagamba nti yasomanga yayimukanga mu swala y'ekiro n'asoma suratu al-Baqara nazzaako Nisa n'asoma Ali Imran mu raka etya naye batugamba nti okuyimirira kwe kwali kwagala okwenkanankana n'okusoma kwe ngoloza yasomerangawo subhana rabbi al-azim omulundi gumu emirundi esatu kiba kitegeeza yasomerangawo emirundi mingi toyina buzibu kubeera ng'ofunye obudde obusoma naddala ng'osadde wekka kuba nabbi yagaa nti omuntu asala yekka man salla maa nnasi falyukhaffif bw'osaala n'abantu kendeeza ne bw'osaala wekka yongeza okusinziira ku bwagazi bw'okola ki bw'oyina osobola okugenda mu maaso ng'oyongeramu emirundi gy'oba oyagadde wallahu ta'ala alam.
awo omuganda waffe era abuuza agamba nti alina shekhe wagoberera ku Facebook agamba nti yasomesa n'agamba nti singa imaamu bwakuba takbiratul ihram nga tawanise mikono muyina okumugamba nti subhanallah okumujjukiza nti eno gyali e Dubai agamba nti imaamu waabwe ye tawanikirako ddala mikono aleta takbira nga njiriri nga tawanise mikono asaba mutangazaamu ku nsonga eyo ekigambibwa nti imaamu tumujjukiza nga alese takbira tawanise mikono si kituufu olw'ensonga nti okuleeta takbira ngawanika emikono okuwanika emikono min sunani sola kiri mu sunna zaki zessola sunani zessola bwe tuba tuzirese tetujjukiza muntu lala nti oli aganye okuwanika emikono tumuganye subhanallah lala omuntu tumujjukiza singa alese ekiyungu mu wajibaati sola mathalan wabanga alese empaji yaki yesola olwo nga tumugamba nti subhanallah amma okuwanika emikono la tumujjukiza imaamu wabula oba oyagala okumujjukiza sunna sola bweggwa amuzze wabbali amugamba nti imaamu kulaba tuwanika mikono nga oleeta takbira naye nakisomako mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezisola olwo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja kuwa empeerayo bulungi wallahu taala alam. Era abuuza agamba nti singamba ngatta aswiri singamba ngatta eswala ya dhuhuri mu budde bwa aswiri agamba nti nayazina nayeta adhan nasala salatu dhuhuri kati agamba nti abuuza nti adhan eyo asobola gyeyambisa ku swala ya aswiri. Naam, muntu afaanana bw'atyo akkirizibwa okubeera nga omuntu yenna agenda okugatta oba ogenda okugatta esswala beere ng'ogasse lwa lugendo basirwaki si lwa lugendo wakati w'esswala ebbiri ezo wabeerawo iqaama kyalabwako nga nabbi akikola mu hadithi eri Umaru gye yajja akolimiramu abakaafu ku gaziwatul ahzab bwe baagatta esswala waliwo okwaziina kutya kumu kwali kwaziina kumu n'eqaama mmeka n'eqaama bbiri so kye tukola twaziina olwaziina lumu n'eqaama bbiri abamu ku bawali mbagamba nti ne baba bayaziinye edda ku kyalo nga kiriko emizikiti egiwera kasa kubeerako okwaziina tusobola okukima obukimi esswala netukola ki netusaala naye wallahu taala alam singa twaziinye kyekisinga obuki kyekisinga obulungi mu mbeera efaanana bwetyo wabula la baasa bihi tewali buzibu muntu kubeera ng'agenda kugatta swala n'ayaziiniramu olwaziina lutya lumu ekyo kyekyalabwa mu sunna wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bwetyo tutambule mu programu yaffe y'ebibuuzo tubalire mukadde waffe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba director wa Mukono Islamic Institute wetubadde naye mukadde waffe nga bulijjo Rawda Islam Media tukyagenda amaaso n'okubeera tukuweereza mu buli lunaku tubeerako okubeera nga tubawa bashekhe ab'enjawulo tusomere wamu biidhinillahi tabaraka wa taala. Tukyetaaga obuyambi gye muli tulina programu yaffe eyasinja 35 buli wiiki ng'osobola okubeera nga otufunye 35 mu buli wiiki beera nga ozisindika ku namba zaffe eza Rawda ezitambula ku screen yawo nga zolaba beera nga oteekako ssente ezo ku namba ezo mu mannya ga Kimya Twaha ye mwanika waffe owa Rawda omwesigwa tutambula naye ye mwanika waffe Rawda eyina mwanika waayo Kimya Twaha mu namba ezo beera oteekako 10,000 zaffe 35 oba kyonna ky'osobodde okubeera nga kisingakaawo oba kyeyongere waggulu osobola okubeera oteeka da'wa ku mbeera oba ku level endala insha Allah. Mbadde mukadde waffe Sheikh Abbas gunja okusaba abasiibule nate tufulike programu eno insha Allah. Barakallahu fi abawuliriza ba Rawda Islam Media tubasiibula era nga tubeebaza ebintu bingi bye mukola abatuwa abalina ke batuwaayo naddala mu nteekateeka yaffe eno tusaba Allah ow'ekitiibwa abaggulirewo. Amiina ya Rabbi. Ekyokubiri abantu bonna abatulaba tusaba Allah tabaraka wa taala nammwe abateekerewo enteekateeka tusinkane mujjana insha Allah bwetuba tufudde ow'ekitiibwa Allah tulage empeera ya kino sikomaawo era nsaba abantu bonna basobola okuteeka ettaffaali ku programu eno bannange mweyongere mu maaso
ma naqasa malun min sadaqati emmaali tesobola kendeera lwa saddaaka gy'okoze eki wa innama yazdad Allah akwongera buki akwongera bwogezi ku programu yaffe ya Mukono Islamic Institute abayizi bawumudde twasigazzaayo abathalitha idadi n'abasabia bali mu bibuuzo byabwe moko waabwe era bali mu kumaliriza insha Allahu taala omuyizi yenna atannaba kubeera nga registaringa tumusaba insha Allahu taala akole registration ng'obudde bukyakola ki bukyali kubanga twagala okubatuuza nga tubatuuza tetufunyeeyo bizibu byonna ebyokusoma ennaku zino mbiraba bikwatibwa mu nkwatibwa etali ya buvunaanyizibwa bitugwako bugwe bimu okubeera nga tubikola so bw'ofuna akadde kikolerewo oyinza obutafuna kadde ate gye bukola ki gye bujja so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu tubeebazanyo byemutukolera mbali ne muganda wange Ashrafu kusaidiawo gwe nkoze naye olwaleero nsigadde nzi Shafiiki Mayiga ku lwa Rawda Islam Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.